Ku ssaawa nga 7 ez'ekiro Olwokutaano lwa wiiki eno, Edward Ntare nga musuubuzi mu Kampala agamba yavuga mmotoka y'okubakamu n'egwasinkana ku luguudo lwa Entebe Express ku Rottoli y'e Busega nga tannatuuka. Mmotoka ye yafuna obuzibu n'afunwa boodabooda okumwongerayo, wabula naye n'akoma wakati n'amutegeeza nga pikipiki bwe zitakkirizibwa ku luguudo luno. Ono yasalawo okutambuza ebigere ng'atuuse ku ttawuli y'e Busega asobole okweyongerayo. Wabula ng'akyatambula, ababbi bamuzinduukiriza nga yakatuuka ku ttawuli y'e Busega. Mu katambi kano k'olaba, Ntare yenna agubaganya olw'ettosi attotola ebyali bimutuuseeko. Naye nze mbadde nfudde, babadde baagala zibbaaga ze mbadde nina, amasimu, ssente, naye ngenze nsibidde mu mazzi n'ensalawo emmotoka enkube waakiri. Tutuuseeko mu kifo Ntare wagamba nti ababbi we bamukolerako obulumbaganyi. Okusinziira ku Ntare ateebereza okuba nti abaamulumbye baavudde sayidi eno, bw'otunula waliwo ekitoogo n'akasikosiko akatonotono, so nga ku ludda luno we wali oluguudo lwa Entebe Express. Wano waliwo amadaala, ekitegeeza nti omuntu bw'abanga muzzi wa misango kimubeerera kyangu okuva wali mu kasiko we yeekwese n'alinnya amadaala gano okujja butereevu okwegatta ku luguudo luno olwa Entebe Express. Era okusinziira ku Ntare kyandiba nti abaamulumbye bakwesezza amadaala gano okujja wano ne babuuka butereevu ne bajja ne bamusanga we yabadde wano ku luguudo. Bwe nabalaba ababiri ne ŋŋamba weewe ne beesikamu. Bwe beesika nagenda olaba abalala bananga bayimirira nga bawera 6. Ne ŋŋamba kati wano nziruka nzira mu maaso ndaba wala, bwe nzira emabega era bankwata n'ensala ekkubo ne nnyingira mu ki wakati w'ekkubo ng'emmotoka zimpita wakati. Ntare agamba nti oluvannyuma lw'ababbi bano okumusalako yasalawo okweyokya ekitoogo okutaasa obulamu. N'enzika mu kisaalu oba mu kitoogo awo wennyini wakati wa buligi. Ne ngenda mu buligi bwe nagiyingira ne ŋŋamba kati ku lukalu wano era sirina wakwekweka ne nnyingira amazzi. Okumanya ababbi babadde bamaliridde okutwala byalina ne mu kitoogo gye badde yeekukumi bamulumbyeyo ng'era abakuuma oluguudo ono aba Pinako be bamutaasizza. Ne Katonda mwebaza kati ntuuka aba Pinako baagamba nti ssebo obonye buwonye wano si muntu omu si babiri si basatu. Bano ababbi ba wano tebabba bubbi n'okutta bakola ki? Batta. Wabula ab'ekitongole ky'ebyenguudo ki UNRA banenyezza Ntare n'abalala okutambuza ebigere ku luguudo luno eky'obulabe. Abakugu baffe bamudduukiridde mangu ne bamutaasa n'awona abazigwabo. Naye kyavudde ku kinti yayagadde booda yamutadde wali we yamutadde n'ayagala atambuze ebigere asange munne ate beeyongereyo. Omuze ogwo tuguvumirira. Ntare agamba ebyokwerinda bisaanye okwongera okunywezebwa ku luguudo luno okutaasa abalukozesa. Lino ekkubo liweebwa ssente n'eyo bizinensi ya ggwanga. Tusaba aba security bakole ekimala okuteeka security ku kkubo lino. Mabegako awo ne minisita atwala ebyenguudo n'entambula Mukulu General Katumba Wamala ng'etteeka bwe limulambika yakkiriza poliisi okutwegattako. Ne bafunayo emmotoka ntono eza patrol mu poliisi ezatwegattako olwa nga zituyambako ku bumenyi bw'amateeka ku luguudo luno. Aba UNRA bagamba nti bali mu nteekateeka ez'okussa ebitaala ku luguudo luno ne basaba n'abalukozesa okugoberera amateeka gaalwo. Ali Mivule, NTV ku ssaawa emu.